eno ye alipota Embeera y'obudde omanjuzi nze Agnes Nalukwago webalekwe kumira ku TV yo. Enkuba tugisuubira okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu ate olwewala tusuubira obudde obw'ekiddedde nga n'akasana bwe kwaka mu nnaku ezijja mu maaso. Wabula ate eziweredde saa 3 ez'okumakya Kampala ebadde ewezezza milimiters 7 n'obutundutundu 8 wabula ate Arua ebadde ewezezza milimiters 4 n'obutundutundu 4 era nga kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okubanga gusenvudde ne gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe ekiviiriddeko enkuba mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Olunaku olw'enkya tulusuubira olutandika n'enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo ebimu mu bukiikakkono olw'ewalala tusuubira ekiddedde nga n'akasana bwe kaaka. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi nga n'ebbugumu erya waggulu lijja tukyadda ku degrees 29 eyo mu Kotido wabula ate ekibuga ekikulu Kampala tusuubira ebbugumu okutuukira ku degrees 26 olwo mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu lijja tukyadda ku degrees 24. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Nairobi, New Delhi ne London tubisuubira okuba n'enkuba wabula ate mu Dar es Salaam tusuubira akasana okwaka nga n'ebbugumu lijja tukyadda ku degrees 30. Era tukubiriza gwasuubira ogendako e Nairobi ogenda n'engoye ezibugumya kuba tusuubira enkuba okutonya. Ebyo tusobodde okufuna okuva mu kyonge ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku Embeera y'obudde n'enkya tulindye wano obudde bwe bumu. Nze Agnes Nalukwago kwagaliza ekiro ekirungi.